abantu banoonyeza abaana. Era nze mbalamira, bw'obanga oyogera n'omuntu atannaba kufuna mwana oba famire yonna nga Allah tannaba kubeera nga abawezadde, beera very very selective ku bigambo by'okozesa. Olw'ensonga nti ebigambo ebyo bw'okozesa ebigambo nga tobironze bulungi, ebigambo ebyo bikuba paka eri munda mu mutima gwonna guseebengerera. Olw'ensonga nti minal fitra, mu bubumbwa Allah yatutonda nga ffenna we love procreation, twagala okuzaala ku baki? Ku baana. Basiraamu bayise mbingi. Waliwo gwe bannyumiza omukyala yagenda nakola IVFs 10 wallahi nga tafunanga mwana. Era by the way nalinga ndi awo neŋŋamba batugamba abasawo bakola IVF, naate Mungu yatugamba mu Suratu Luqman ti Allah subhanahu wa ta'ala yamanya ebibeera muki mu mbuto z'abakyala. Era byonna ebigenda omuntu okubeera nti afuna omwana byonna biri ku Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu yabisalawo. Neŋŋamba ate bana ba IVF. Nali njogerako n'omusiraamu omu naŋŋamba nti IVF eyo bwe bamala okuteekamu embryos nga bagamba genda osabe mu ddiini yonna gy'okola ki gy'omanyi, fe amagezi gaffe gakoze ki? Gakomyawo.